nalabye Bobi Wine nga z'okusaala Idi kati eyo nayo nefuuka statement ate kati Bobi Wine ajja atya okusaala mwaba mutya abasiraamu Bobi Wine si muntu aya statement sikolera mu mbeera ya byabufuzi ngikolera mu mbeera ya bulijjo olidde kubanga Bobi Wine ebbanga lyonna ayogera abaamukusa abasiraamu ery'eggomba wansi musajja wattu ajja abeeyungemu abalage nti abaagala ali wamu nammwe naye ne muvaayo ne mukwata emizindaalo ajja ata mu basiraamu ajja ata n'asaala mulabye nnyo kati bw'ataasa embere kutegeera mpisa zammwe wano banaasiramuka batya era kati nze bwe bampa oluwombo lwange olw'enkoko wajja kuvaayo eyo omusajja omu aba ye Petero oba Maiko ojje twabuluze enkoko oli ogufi nange ndi ogufi tuyunge Oluganda obwe busiraamu negwe newesiramusa siramusa owosamba olina imaani owosamba nze nsinga okusaala benna twava mu abo naye mukose mubi abantu abo okimanya agisegujja waliwo ne baseeka abakwata emizindaalo olina ayita abantu abo bakafiiri ogenda kiddawa mu maaso ga Allah tabaraka wataala nabbi yakikolako bw'omalanga weega nti ndikola ya nabbi yayitadde abantu abo bakafiiri balina eddiini yaffe beyaabwe naffe tulina eyaffe akantu katono nnyo akatwawula bwe kanaatereera ojja kwesanga nga ffena tuli omuntu Mungu abansaasire wamma tetuli baganda bammwe temuli baganda baffe muli baganda baffe nammwe mukikkiriza bwe mbanga ddala muli baganda baffe waveeyo omuntu omu kate bajja atuule wano tuyunge Oluganda waveeyo omuntu njagala kubona abatudde ajje wano tuyunge Oluganda tetulina njawulo takbir takbir museeyi mukulu mumuwe ekifo atuule ate mumulyanisa omugenyi omukulu taata janguwa ow'omugenyi omukulu awe wakazi mumwaniriza omusajja barakallahu fik awo tuula awo tetulina njawulo mwe mutuzaala nze nange ndi musukulu w'abasajja bakatuliki nze bakojjange bonna bakeera genda mu kyaki mange yasiramuka buki kati ngo be bakojja ewange mbu tebajja ngende nkasa omukazi mu muzikiti mbu temuyingira mu muzikiti abasiraamu tujjeeko obujega mubitujjeeko ebintu ebyo tetwatubeere n'abantu baffe tuwangaale mirembe ensonga eyaleka abasiraamu abamu nga bali divided abamu nga bagamba omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola bubi okugenda mu muzikiti nga si musiraamu wabula abamu bagamba nti tubakina mutagali kubanga nti Bobi Wine eyamukuza yali mukyala Muisiraamu oba ojjukira bulungi nti gyovuddeko aneeno jjajjaawe yafa era n'atuuka n'okubagamba nti bulijjo mwebuuza erinnya ery'Ekisiraamu nalijjawa n'abagamba nti nalijja waneeno owa jjajja wange so oyo seeka kyabadde agezaako okubanga explaininga nti mwayogera ebigambo bingi naye ate nga mwerabidde nti ffenna tuli bamu era tuli omuntu omu nga tuvuddeko emunange ye omukulu Pengepenga atawukidde Mama Fiina n'amulangira obulogo era mbu ye yatta bba mbu ye kennyini yettira bbaawo watta musajjawo n'olima nti bamukubya amasasi Museveni yakuwaddira otte kiggundu watta musajjawo ekyo kyo nja kyogera mukiddemu watta kiggundu eweekaabya obuziga n'okubira mangu Museveni simu eyo sawa n'agikwatiramu bw'oloopa bamukubya amasasi watta kiggundu era omusajja gweyagala afa nze togezaako n'omumanyira nja kutanga ekigere baye bagambe naguddayo YouTube kati osuubira ngenda kubeera nk'abaana aba YouTube abagyewo ne bakeera mu lujja nti baagala ssente nze ssente z'obadde ompa oba ze wali ompaddeko zimala ndi wa bbeeyi z'okunsustaininga nkiddamu ndi wa bbeeyi nti wookoma okumpaayo wenkuteekako embeera nze siringa ne ba YouTube abanoonya mitwalo 2 just kubeera bagula soe mu buyaka e Uganda ndi wa bbeeyi nti z'okuteekako ekigere mpaka bwolekerawo okumpaayo otegeera nti no amazzi osobola gafumba ne gasiriira gwe mazi mbuzi Mama Fiina nze nzina omusawo Omuganda
twali mukawaani ne tolina bwe dikuddamu kummanyirira mu kamera wonegayira ngene isima ngwe isima yabakuzina by the way eyo video abagiraba live nothing happened alima no limambo bamu asimanye mu rubiri twali mu rubiri ndi baku rubiri musimanyi baku rubiri ne tujja ndaba no shopping ne nkubira meza ya neza mu rubiri rwawo gawali bulu mu rubiri rubiri ngaruva mu Sweden rubiri kimazigwe Bomusajja yali yampa olubiri mukwano gwange yali mukwano go yoba yali akuzine mmana kabu yali akuzine mmana era isimo yagala kukubanga olugalo nga cowboy agamba muno va ku mukazi wange niwo budura bwatuwanga mu video labo life yangenze badde mu kamera sinza gifekinga naye tolina right kummanyira watabaawo nze obagamba nti ndozi omukazi mulogo kale njagala ondoge tulabe ndi ameri bati dogenda kunkola kigwe matako mu 7 mu 7 tolina kyakuyamba sibigambo byange nga wabiwulidde sobola kubiddingana kubanga sibinaako bwino naye nga ye abyogedde mumulabye amanyi soosi yabyo nga tuvuddeko munange era nga tweyongerayo anankyukakyuka bakyajaganya era bamu bavuddeyo ne bagamba nti beebaza nnyo abasoga nti omulimu gwe bakoze nti mulungi nnyo kubanga bakobye alien skin. Nebaza abantu b'ebusoga mwenna abankubidde Alien Skin ng'ayogera ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu oyo tebamwogerako mukulembeze waffe twamulonda mbebaza mwenna abasoga bannaye mutegeera nange si bigambo byange nze ndiwo okubikutuusaako era nga mpola mpola kyonna ekigenda mu maaso nja kuba nga nkikuwa. Lwaki togambye na mukazi naye n'asitama n'omusokola ye kibadda ndaba nakyo kibeera kya red baali ose ne bamuwutula kati tubaagala ku makubo nga mwambadde t-shirt za fangoni nga musaba bwenkanya ku saidi ya Alien Skin ye baamukubye nga security eri luddawa mwatugamba alina top security yabadde luddawa security kye yetasobola na kugira ku defendinga mukama wayo ne bamukuba n'ayiyika obwongo bali mumutunga n'ebikola bimuwedde ku mutwe ubagambe fabuli kumanyoko obano yagalanya ababufa bakulyose bakitunga kiri mu kugayula mama ate bona yasamira nyonyo gwe kyali ne bajja nakutunga omunyonga balowooza nabo bayuziza usigwe mugazi okuyitamu ebikoola bali mu kutunga ekyo okusirika bagutunge guli mu kuwo ani gwowoganira damu okuwogana ate ngambye dokita ademu akutunga ebimwa wano mubeera ku byeyo ne muwaga era singa mbadde ku ground papa tebali mukute ani ali ku ground coach Kerementi kunga abana bagwe gurama nga guli ali butuyanya omunyo coach Kerementi kunga abana beyiwe ku kubo kati singa bwakakola live nga kinana kati guli kukakaza akagumba guli kukakatula gwe kino kirama wonders va kukakaza akagumba genda ku kubo weyiwo banje wenkanya bwa papa nti watugambe nyumba mwosula yali Alien Skin ne bigambo ku app eno bana boogera abana bavuma naye nga nze nkugambye nze wendi kubanga mbikutuusaako byonna si bigambo byange tebiva mu kamwa kange kyeva olaba mbikutuusaako nga we babyogera osobola okubanga oba oliawo obiwulira ate munange era nga tukyeyongera ku nsonga yemu era ye omusajja mukulu amanyiddwa nga Womar Kiseka naye ayongerezaako awo n'abaako byayogera. Naye nga abaana beyiganga respect njagala bakitegeere nti enkyukakyuka eri mu Uganda yonna era ya Uganda yonna abamu we bakayaniramu mu butundu bwabwe wali eri we banywera enjaga yaabwe ne bagayiza n'amayirungi balowooza baba bawangudde balowooza bamaanyi nnyo ogendangako ewalala kati ogendangako ne mubaki mu balugwala eyo obawulire nabo bakaluba eyo ojja oyogerereyo ebyekisiru kagabo aba NRM bakuŋŋaanya abantu nga babasasudde akasente olw'okuba bannayuganda baavu tebayinaamu bambi bakola ki batuuka ne bagaba waayi kansikayo kino ekitwalo kimbeezeewo luno olunaku kati amala osikayo ekitwalo ajja naye nga ideology ye n'ebyo byakkiririzaamu n'eggwanga lye ayagala eggwanga lye ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ideology ye akimanyi nti mu NRM muli babi naye n'asobya okujja ku mikolo gyammwe kubanga kusobya abasobezza naye n'agamba owaaye mu mbeera yonna ey'okubonaabona kammale gagenda kati gw'obatuukamu n'otandika okweyogeza ebyekisiru olw'okuba olaba abantu bangi ng'olowooza bawagira ekyo ky'ozzeewagira
abantu mu Uganda embonaabona yonna gye babonyeebonye njagala kitegeere kino bachenji era bawagira nkyukakyuka era baagala omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kiteeke mu mutwe gwo okipakiremu newankubadde tukimanyi temutegeera mwekake toyogera bya kisiru mu bannayuganda biseera bino okujjako byogere ng'omaze obbasongamu emmundu obatunuzzaamu ttanka naye ng'obalesaawo obalekaawo bootyo ojje weeyogeze ebyekisiru ng'olwokuba mwagayiza ebikoola byammwe byajjudde mu matama oba wakubawulira baba bakuyisaamu ekyo nkikubuulira era bannayuganda mwenna mukitegeere naddala abeesiriwaza abatambula ne Museveni Wabuyu bo babimanyi Wabuyu yamanyi nti owaayi abantu nabakosa era bw'ababeera mutayogera nnyo bya kisiru abyogerera eri mu kamera zaabwe naye gwe ayeefuula mbogenda kujjole oyogera ebyekisiru ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu making sure nti ekujjaawo nnyonyi ate ne obuseera bye tugendawo saawa zino bye tugendamu biseera byakanaayo cyani ebyekisiru mu bikendeezeemu wabula byonga bigenda mu maaso ate abawagizi ba NRM abamu bavuddeyo kubanga bakambwe ne balaga obutali mumativu era ne babuuza abakulu ba NRM nti ebigenda mu maaso mubiraba oba nedda. Alien Skin yasimattusa okufa era singa si Katonda Alien Skin yandibadde mu bagenzi olwaleero. Katonda yazzizza bibye. Njagala kubuuza abakungu be NRM kubanga government eri mu buyinza. Mulinda Alien Skin kutuuka kufaanana nga Ichuli. Mupostinge, mutweetinge, mulagenga bw'abadde omuntu ow'omuwendo eri eggwanga lino. Nga bw'abakoledde nnyo. Mwagala kwebaza mu bulambo. Kite muyigira ku nsobi zibaawo kutandika kukuuma abantu bammwe. Omwana ku byazaayitamu. Lwaki temusembeza mwana ono ne mumuwa obukuumi? Kubanga wano abakyasinza obutemu n'obuyeekera beba opposition baalinye ku nfeete. Mwagala kusiima mulambo nga Alien Skin bamaze omujja mu bulamu bw'ensi eno. Akulira security oyimirire wali. Olage Alien Skin nga bw'abadde ow'ettabbu ennyo ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda naye nga tewamukuuma. Ki ekibagaana okukuuma abantu bammwe? Ku bantu be mumanyi obulungi be balwanisa nti batemu. Mwagala Alien Skin bamugjewo nga Isima kuba kyekiddako. Alien Skin mwagala bamala okumugjawo nga Isima mutegeere nti abakolera abalwanira entalo yeetaaga obukuumi. Alien Skin bwe banaamala okumugjawo nga mutandika okutagala. Lwaki muteeka ssente nnyingi mu investigations? Isima singa mwamu omusirikale singa mwamu protecting ekintu kye nayogerako ku lumbeerwe Isima singa akyaliwo akyabaweereza. Lwaki mwagala nnyo omulambo? Omwana abayambye alwanye. Alina byatasobola naye ng'omuntu. Mumulekedde entalo ne we muyina okumuyamba. Bantu mmwe muli babi. Bantu mmwe mulowooze ku bantu nga tebannatuuka mu buzibu. Bantu mmwe muyige ku kusasula ku bantu. Bantu mmwe mukuume ku bantu. Bantu mmwe mwagala abantu ababaagadde. Alien Skin my brother. Njagala kukulabula. Bw'oba toyina bukuumi weesonyiwa ebintu bino. Alien. Njagala otandika okutunuulira abasajja nga babbebekulu. Talina waagenda nga talina ba military. Olowooza musiru. Alien, lekeraawo okuyuwawo omubiri. Sooka olowooze ku bulamu bwo. Wano Isima yafa. Abasajja kyebandiyigidde ku Isima nti omuntu atukoledde atulwanira entalo ayina byasobola okuyita mukozi security ebimanyi nti bano abasajja abanuupu be bayeekera be batemu baawana. Naye ne bakwanjula eri abalabe ne bakulekaawo. Oyo mwana tugenda kumufiirwa naye nga security eraba muveeyo mutwetinge. Nze mbamanyi mu kutwitinga mwagala nnyo eby'okutwitinga ebyo era mujja kuvaayo mutwitinge nga bamusse. Era n'omulala wuno munnange avuddeyo n'akukkulumira NUP n'atuuka okugamba nti abasajja ba NUP muli babi nnyo nti n'okusinga aba NRM. Era ye yatuuse n'agamba mbu okugyawo NRM nti NUP ejje mbu wakiri NRM esigalirawo ddala.
Nuupu muli babi nnyo nnyo n'okusinga NRM nnyo. Mutugamba muleeta freedom of worship, freedom of expression, okitegedde, freedom of speech, muleeta equal rights, abantu bonna babeere nga balina eddembe lyabwe. Naye mulimba obubi bwe muliko neeyongedde okukakasa ekigambo kya nnabbi kye yatugamba sallallahu alayhi wasallam. Yagamba mugumiikirize ku bukulembeze obuliwo, kubanga ate regime ebeera egenda okuddako ejja kuba mbi nnyo nnyo n'okusinga eyo eriwo. Kyeraze lwatu nti kano ke mutandise violating freedom of speech. Ky'omusiraamu seeka aveeyo agambe nti bannange ekyo kye mwakoze kibi, mwe mutandika omuyita embizi mumuvume nga bwe mwagala. Kino kyeraga kaatu. Nsaba Allah aleme bbawa bukulembeze. Wallahi ate naffe tugenda tutandika obbaboola. Sebo amaanyi ge mutadde ku busiraamu, wallahi muyina ekigendererwa kiragira ddala nti obukyayi buviira ddala ku ggumba. Nokakana kuseeka, ffe baseeka tubatwalanga bannabbi, kubanga yatugamba nnabbi nti baseeka umuwalathatul anbiya, be basika baba nnabbi. Seeka bw'ayogera kitwale nti nnabbi ali mu kugamba n'omuyita embizi. Mugamba nti Museveni mubi nnyo naye awo abadde tannatuukawo okubeera kati kiraga nti nno Allah n'abawo obukulembeze emizikiti mugenda gyokya mubaninge n'obusiraamu mu ggwanga. Okitegedde muli babi nnyo. Ekyokubiri wa so greedy and selfish. Nze nyina kampuni yange ya Hashtag Solar. Nina abavubuka bange tu installinga solar ez'okumakubo mayumba biki. Grupu yange ya Hashtag Solar erimu ba MPs nga 2. Sirabangayo MP wadde omulema owa Nuupu eyali ankonyezaako kalimu nti jangu onkolere. Okitegedde mwefaako mwekka. You are so greedy. Mugamba Museveni alemedde mu buyinza. Kaakati lwaki MP afuze ebisanja ebibiri? Lwaki na kaakati akya campaigning nga yagala komawo? Lwaki abatalekera mulala amwesimbyeko? Munoonya kawogo ka lwaleero muli ku mbuto zammwe eno we muddiisa bannayuganda. Temulifuga, temulisobola, temujja kusobola. Akyogedde Bampita Hassan nnoonya onkuba amasasi. Nze okufa sikulinaako buzibu. Sikulinaako buzibu. Wallahi mpozi mu abaluvu b'ensi eno mwe muti okufa. Sikulinaako. N'ekyokubiri n'okunvuma obuvumi. Nvuma buli kivumo ky'omanyi eky'obuwemu. Muntamye, wallahi muntamye kudda ku basiraamu baseeka baffe ne muvuma. N'otunuulira ogwala gw'ebisa akakaaya guli awo simanyi gwe gushakira simanyi gwe gwani. Naye nga guli kuseeka guvuma. N'ogutunuulira n'ogaa kino kirabika. N'okutawaaza tekitawaaza obukaya bwa bwereere. Muli babi nnyo. Nsaba Allah aleme bbawa bukulembeze. Nsaba Allah mu kifo ky'okubaleeta azzeeko Museveni. Muli babi nnyo. Mugamba nti Museveni mubi nnyo eri obusiraamu. Wallahi mugikozesa nga propaganda kuwuddisa bantu. Yani abagambye mbu twagala enkyukakyuka. Yani abagambye nti okututta kituluma. Ani abagambye nti okutta abasiraamu kituluma. Ani atagenda kufa? Abaaliwo mu 1940 be baliwo kati. Gwagenda wangala emyaka 10 beera uffe tujja kufa. Tetwagala nkyukakyuka afuge. Temutwasamirako. Yes, buli omu ayina endowooza ye ate buli omu ayina opinion ye. Buli omu ayina kwogera kyawulira nti akola ki nti kimunyumira oba ye kyawulira nti kyekisaanidde okubanga kikola ki kyogerwa. Oyo naye bw'atyo according to ye noza ayina ensonga ze nga waaziwadde ezivaako ng'agamba nti abanakibiina kya NUP ate mmwe muli babi nnyo munnaffe. Weeyongera okubanga weekomidde ku NCK TV. Wobanga tuna subscribinga munange kekadde subscribinga ate womala okusubscribinga ng'onyiga kade n'abagamba nti akade kano katuyambako okutegeera nti tutaddewo amawulire awo nno ne tuddikayo nambiro twefunira amawulire nga gakyayokya naye nga tulina bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako olunaku olwaleero. Ngamba bugambi nti gwe tuula butuzikalira nywera ebisigadde byonna buterevu ojja kuba nga obifuna wanneeno ku mukutu era nja kuba nga mbikutuusaako mu bujjuvu
bwabyo. Ate mwerabira munnange ennaku z'omwezi nga 16 ffenna tujja kuba nga tuli wali e Masaka tugende tulabe ebigenda kubanga bigenda mu maaso mu kkooti eri abaganda baffe Akireewo Kivumbi, General Gaddafi wamu ne Mr. Smart. Sigala naffe tovaawo.